Media at 9 zidamuna tokwaniriza kugumulja katwegattako obutereevu tugenda kutandikirako mu district y'Ebutambala Sakate ne Wakiso eriokangana etonnya ne tulaba nate ensisira bwezenkanya emyoyo nabakityo n'omutikko enkuba afudde ebitundu bino alisinga amayumba gali ku ttaka Sakate ne Birime abayo basabye abakulembeze okubadduukirira mu mbeera gye balimu n'okubakwasizaako mu ngeri ya ewuwo eviviri kutika ekinywa ky'enku olw'embeera gye balimu kanakadde. Abatuuze ku kyalo Gogwe mu muluka gw'ekitimba mu ggombolola y'e Kalamba mu disitulikiti y'Ebutambala bakeeredde mu kiyongobero oluvannyuma lwa nnamutikwa w'enkuba akedde okufudde embenkya ya leero ng'alimu omuyaga ogw'amaanyi okubonoonera ebirime wamu n'enju zaabwe okuzireka ku ttaka. Ebintu byayonoonese ddala ekyayonoonese namuwogo wano bamulaba n'ebitooke mubiraba amayumba gaago mugalaba si wano wokka we tuyimiridde. Awantu wonna ebintu byafudde mu LC yangu gwe wano tusaba buyambi okuviira ddala ku LC1 mpaka ku district ne ku ggombolola yaffe gye tulina wano. Enkuba etonnya nnyingi nnyo ng'erimu kibuyaga nesigula ebitooke nesuula amayumba muwogo wansi ebijanja biringa bye bazanyiddemu. Abantu bonna bali ku mbeera mbi. Abantu bonna wali abali eri wansi bonna ebintu bikoze eki biweddewo. Nze nabe bududange kalibungulukuka neziruka nenzije Ebutambala nsenze Ebutambala ntuse Ebutambala enkuba omuyaga gwazze ne gutwala ebitooke byange byonna ne gutwala muwogo kasooli sigadde siina wenteeka luba oba abaana bange ngenda baliisa ki eno ebbungo mu Butambala twafunye embeera kibuyaga yatulumbye kiro kibuyaga n'ayiwa buli kimu kyonna ne kiyiika ebitooke byonna ne biyiika muwogo n'ayiika nze ndi mukazi namwandu mbadde enfuba okunoonyeza abaana bange kye banaalya n'ennima ebintu byonna byayiise kati simanyi kye ngenda kuliisa baana. Ebirala ebyonoonese kwe kuli emiti ebisolo ng'embizzi wamu n'embuzi oluvannyuma lw'ebizimbe n'emiti okubikuba. John Sekamate ne mukyala we Saaka abaana basimatuse n'ebisago eby'amaanyi oluvannyuma lw'enju mwe babadde basula okubagwira. Ne tuyisibwa bubi nnyo ennyumba n'enkuba n'engwira n'omukyala we ne bamutwala bamututte mu ddwaliro. Naye kye mbadde nsaba kumpa ku buyambi nsaba gavumenti ekuyambi kubanga nina abaana obw'okulabirira mama ne taata baafa nze mbalabirira bato bange kati neetaaga gavumenti. Abatuuze kati baagala abazirakisa wamu ne gavumenti okubadduukirira kubanga mu kaseera kano tebalina kyakulya na kyakwebikka. Bilayisa Kabanda kubira muwanga Kivumbi honorable muje mutuyambe mutuwe ku buyambi kuba tunyagwe munamawulire ffenna tuweddewo tulinayo tusula emmere weddewo abaana basoma katugenda kukola tutya mukama wange. Simanyi kiddako simanyi kye ngenda kukola tuli mu nnaku etayogerekeka ennaku ejula kututta busi naye tusaba gavumenti etuyambe tuli eno mu Butambala Bungo omuntu yenna asobola okutuyamba tumukubira omulanga atuyambe. Batuuze nga beeyaguza lujjo nange mwendi kuba yonoonye buli kimu egoye z'emiti ebitooke nyonoonedde katunswaliika namba abadde akuze enna mugweza ne mumenyaamenya. Abakulembeze b'ekyalo Gogwe boogedde bwe bati ku njega egudde mu kitundu kyabwe. Kasooli ali wansi, amatoke gali wansi, buli kimu kiri ku ttaka. Amayumba g'abanayimba gonna gali ku ttaka. Abaana bange babadde mu nnyumba, ennyumba yabakubye naye kale tebafunye buzibu nnyo naye buloka zabakubyekubyeko era mbatwala mu ddwaliro. Ab'ennyumba beziguddeko okuyambibwako oba okutufunirayo ku sementi basobole okutuyambako bwe batyo emmere ebyokulya n'ebyokwebikka. Enkuba era esannyalaza entambula ewa Tsindo mu Wakiso ku luguudo oluva e Kampala okudda eggulu. Kabadde kaseera kazibu nnyo ng'emmotoka pikipiki ssaako n'ab'ebigere balwana okuyitawo olw'amazzi agabadde gasazeeko ekkubo. Wetutuukidde mu kifo kino nga poliisi y'ebidduka etuuse okusobola okuyambako abatambuze obutagwa mu mazzi. Abamu ku baboodabooda balabibwako nga bagwa ebigwo era ne babawanirira. Bo abakyala obwedda batya okutambula babasitula wakati mu bantu okusaakaanya.
obwedda buli gwe basitula bamuggyako ensimbi nga bano bagambye nti enkuba etonye ate bo mwe bayooledde omusimbi. Tigira 3,500 okukwatirako ku piki 2,000. Abatuuze basabye gavumenti erondoola abantu abakozesa obubi entobazi ekiviiriddeko bannayuganda okubonaabona nga buli enkuba lw'etonnya. abazimba mu ntobazi esooke bagobe mu ntobazi naye laba wonna tunulawo wali lyali kkubo ly'amazzi eryo bagenze balifunza nga bantu balimikiriza n'ebitaka nga balisindika ezo kati baafunza amazzi ne gayita ensonga lwaki wanafaana bikusakiddwa Omutalemwa Kizito Vincent ne Wandula Bone, Crossroad TV, Omunnyo.